President Museveni ayingidde olunaku olwokusatu ng'akuba kampeni mu bitundu by'olwenzi olwaleero asibye bune bujo era abawagizi bamwaniriza musanyo asookedde ebitundu by'Nyamugongo mu ssaza Bwamba ng'eno basanyuse President Museveni Abasuubizza okubazimbira entindo mu kitundu kyabwe. President ategeeza nti wakuzimba olutindo mu kitundu kiramye oluyingira mu ggwanga lya Congo wamu n'olutindo olulala ku mugase muliki era lunayingira mu ggwanga eryo. The big debt I'm remaining with is to build a road, a bridge at Lamia going into Congo and build another bridge at Semuliki going into Congo. These are the two big debts. Mu ngeri y'emu Pulezidenti era asuubiza okwongera ku masomero ga gavumenti mu kitundu ky'Ebwamba okusobola okwanirira ebyenjigiriza mu kitundu ekyo ekisinza okwefugibwa amasomero g'obwannannyini. There are some parishes which do not have government primary schools. Our policy is to have one primary school, government primary school per parish. Mu bisuubizo ebirala Museveni byakoze mwe mulina okubazimbira enguudo mu nsozi okusobola okutumbula ebyentambula by'abantu n'okutuusa ebyamaguzi mu butale. Then also to make some roads in the mountain. Tunakola mulingo w'okukwera n'enguudo esingi mu myeno omula. Now that's one word. Development ima amabanja ganyu gagenzere ndigakeha. Kigambo ky'okuduba ekinkula ku rugo n'ekigambo nkulakulana. You here in Bundubujo, I no longer have many of your debts. In development, I paid your debt of the tarmac road all the way to London. Albert Kavuma yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Stable stability, stable.